Abakinjaaji baatabuse baaba. Amajambi yabaagajjeyo bagamwolekeza era bamututte nabbogi simufungize. Leka kumbuuza ani abakulira gwe ŋŋamba. Mbu bamulanga kusamwasamwa n'abaswaza. Mbu era bulijjo bamanyi musiraamu kyokka baamusanze ku ndeku ng'akutte. Mbu tebaali mukalakase naye omuninkini mu ttaawo mwe babaagira mwe yagunyweredde boyi. Kafeero yabyogera ng'asaaga naye twakakasizza ssebo. Omukulu olwagukubye mu ttama entungo n'amansa boyi. Mbu kaabuze nakati ayogere ng'asamirira ey'akaseegu. Anti nkole empoomye mbu omuninkini era yakoze ebya nnalunga. Anti ssentebe w'ekyalo olwazze omuninkini mu ttaka ne yeeyala boyi. N'atandika okulanyanga bw'awaga mbu afunvuge ssentebe. Mbu era ye ne bakinjaaji banne ssentebe tebamulinaako ttabbu. Mbu era ekyalo baakimuwadde afuge nga bw'ayagala. Bwe gwatuusa awo abakinjaaji banne ne batabuka boyi. Mbu yabaswazizza n'akamala. Amatayi baamukutte ettaawo yaabwe bagimuggyemu ssebo. Mbu abaswaza atya obwenkanidde. Teyabadde mubi, yasoose n'akkiriza ajje eyambule mwennyini. Olwamutadde yabakubye kimooni n'amasuka boyi. Yasibidde ku mukalakaasa w'akyalo n'akakasa bakinjaaji banne nga ye bw'ali omukulu waabwe era okuwaana ssentebe w'ekyalo tekiriimu sitaani. Mbu era yasobola n'okuddamu okugunywanga ettaawo ajambadde ne mu ttaka ne yeevulunga ku lwa ssentebe boyi. Abakinjaaji ebyabanyiizizza nkumu, abamu mbu ne lufula batandise okugidduka. Mbu omuninkini ssentebe gwawaana bulijjo abasolooza omusolo mungi kyokka nga ne lufula okugiyonja lutalo. Kati nga beewuunya abakulira okusiima waakujja. Bakitegeera luvannyuma nti omuninkini mutabani wa difensi w'ekyalo. Mbu era omuninkini alabika ayagala bamuwe ogw'okukulira ebyobulamu bw'ekyalo. Wabula bakinjaaji banne bagamba tebakirinaako ttabbu oba kyayagala, wabula teyandibaswazizza boyi. Era bwe njogerera bufoofufu bwe batuula kusala ntotto balabe bamugolola batya ettumba.